Bw'otuuka mu disitulikiti y'e Masaka n'otambulatambulako ku bitundu eby'enjawulo, amaaso gakuba ku bibangirizi ewaali ebibira, nga kati essaawa eno emiti gyonna gyatemebwawo okugyokyamu amanda. Ze zandibadde ntobazi kati zaafuuka dda nnimiro, ekitattanye ennyo obutonde bw'ensi mu kitundu kino. Ekizibu kino tekiri Masaka yokka, nga n'ebitundu by'eggwanga ebirala bikosebwa kyekimu, era ekitongole kinnema kiza kigobagana n'abantu ab'enjawulo okwesenza mu ntobazi ssaako okuzirimiramu. Kati okukendeeza ku kizibu ky'okwonoona obutonde bw'ensi naddala obuva ku kutema emiti n'okwokya amanda, gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo yatandika ku kaweefube w'okulaba nga buli munnayuganda atandika okukozesa gaasi. Ng'enkola eno egenda etongozebwa mu disitulikiti ez'enjawulo, olunaku lw'eggulo bannamasaka be baalidde empanga. Eno abatuuze basoose kusomesebwa ku nkola ya gaasi si kulwa nga bafuna obubenje. Tulina okutuuka obulungi kiriya. RCC wa Masaka, Ahmed Washaki, agamba nti enkola eno ya gavumenti egendereddwamu okutaasa ebibira kuba embeera y'obudde ebadde ekyuse olw'okubisaanyaawo. Omutuuze oteekayo emitwalo 10 kikwanguyiro gitwala ate oluvannyuma ogikozese kuba ojja gisanga nga first of all nnyonjo, ekyokubiri tetwala ssente nnyingi kuba gaasi ono. Mathias Wakulira nga ye muwandiisi w'ekitongole kya Uganda Land Care Network ekikolaganira wamu ne gavumenti okusimba emiti wamu n'okusomesa abantu okusimba emiti, ategeeza nti okugaba gaasi ku byalo mulama mukulu mu kutaatira ebibira ku lw'obulungi bw'eggwanga. Omulimu ogwaffe tugamba abantu basimbe emiti, naye ate emiti bwe bagisimba ate ne babeera nga gitemebwa nnyo kiba kyonoona, naye tuli basanyufu gavumenti okugaba gaasi kiri mu layini yennyini y'emu n'omulamwa gwaffe nti tulewo nti emiti bwe tunaaba tugisimbye ate era tigijja kutemebwa. Oluvannyuma abatuuze beeyiye ku bifo bya kampuni ya Starbex eweereddwa olukusa okubawa gaasi ne basima gavumenti olw'enteekateeka eno kuba badde bafuna obuzibu naddala mu kufuna enku olw'amateeka ku kutema ebibira. Tusuubira nti obutonde bw'ensi bujja kukuumibwa, abantu balekeraawo okutema emiti nga bookya amanda nti bagenda kufumba. Enku zaafuuse za bbeeyi nekwakuba kati anaabawa bbeeyi okumufiiringa naye simanyinga zaafuuse za bbeeyi tezikyalabika n'amasiga gyalabika. Sirinda za gaasi 400 ze zigabiddwa eri abatuuze ku byalo okuli Kyabakuza, Kijjabwemi, Kasijjagirwa, Kimanya n'awalala.